Wereza abakyala abamisibo kaboka bayino kera ku makyala twebaze batusiime muno mwebazeeko emirimu gyakola effort gyateekamu omulage nti no munango osiima ebiseera ebisinga batusobya nnyo okusinga ate ne tunuulira ebyo ebisobe bati ebisinga bulumu bikwata obusibire emabegaye bati omugemu naye thank you ebale tulabirira it's an effort omukyala alina omwami nga balina omwana nga tebabalabira ate ng'asula mu nnyumba nga bakunyumiriza emboozi yaabwe lujja otegeera nti thank you is a very it's a magical word abaana bato babagamba ku ssomero erimu magic ke tulutandike bw'oba okola ekivulu lighting nnungi naddala ya audience ekoze eti ereta tuta ekivulu kyendaba wano nga singa teyali lighting yandibadde Salongo Siraje pane omuyimbi omutwali kusini Salongo Siraje ali biki nego chima ya Salongo Siraje ngali wafunda takala okutumirako ku muyimbi n'abawanuka ugambo otya n'abanukani owange Lydia agamba atya ejali abadde yabakubye ekivulu Canada Toronto achaliyo nenga ali ani tawa n'abanuka abadde wanawa yabadde nalabye Toronto actually yeah n'abawanuka yabaddewa place but I know she's in Canada Toronto yakubye bivulugwa nawa siri sure because anti chembade nyawo kugamba yatandise yagwa mulandi maini yatandise zigundi bazita batya simanya ezo travels ezebula tours yes agena zikola paka mwaka kuggwako kati nabe zasoose eno saka okunteka mu bibyo Canada gyatanikiddeko yeah gyatuukira aina yenda atanazisazaamu mu Canada mwenyini oba mugundi kuwame aina tours toka mwaka gyotandikirako nezibula okusasaamu ze nti emboko ze balinza okukuba ulusasaamu enda yaba ndi wano mulaba n'abawanuka ndi wano mulaba performingira abantu ate yakuteka yabadde kuki endongeero n'abantu b'e Canada kiki ennyo Canadian prairies tezibaganya tugambe muli bize nnyo kyokka nno okimanyi muna abantu bali mu kisama ndongo ku ndongo beach ku beach kulya bulamu kati abantu b'e Canada bamanya nti n'abawanuka yali mu kivulu wano ne kikwata kikino n'abanuka abadde mu kivulu temu abadde mu bantu kikino kandabe kikyo tewabadde bantu nakino ekifadde bakiyitaani sinafuna budde bigina nze ndabawo abantu 6 yali yekka n'abawanuka gwegwolaba nze gwendaba njogera ku kyendaba naye nze sijjuka Lydia nga ina ekivulu kyali awo kyasudiya simabi kye Jasmine ekivulu kye yabaddemu e Canada kati Lydia omanyi kyakola biri bye batugamba kamiliyoni byakola akwata ku Masaka Road buli wasanze ekivulu n'ayitawo n'akubamu naye wabeerawo bannannyini kivulu nze simanyi naye nze ka video kendabye Lydia Jasmine ekivulu kye yabaddemu e Canada tekyakoze ekivulu kyadde kyani kwa Lydia nze simanyi nze ndabe Jasmine ekivulu kyaganye mulimu abantu 6 era kamiliyoni atandikiranga kyengera ebyo kati nasangawo shiba namubirako njogera ku kyendabyeko ndabeka video nga Jasmine ayimba nga temuli baki banne watya boy wange watya ekivulu kyadde kyandi kyayimbyeko nze simanyi walawe badde nyini kivulu kolera ku bantu Saimo abantu be Canada muli babi kaninde kwefuleyo tugenda shootinga Dr. Kofosanga n'akolera ayimbidde obutebe ate n'abantu kayali nnyumiriza emboozi eno awo ekivu kyadde kitandise awo muna ekyo kivu n'abantu kakyeyabaddeko nga kikalu togenda muyimbi wange muteekamu bino bintu mbuulire ekivulu kyadde kyani nze simanyi sinafuna budde bwogera naye yogera naye akubuulire oba yazze bamaliriza nga nanyini kivulu omanyi abantu we bamala okulaba eyabaleese yakawummula like yakalandinga like yazze nga abantu bagenze nga nanyi kivulu amaze oyimba nanyi kirabika nanga bakamba wembano abantu mwejjenge mu emize egyo
abayimbi nabo balanze balabe lwaki olabako abamu abalala n'obaleka kibi dai semali meddwa leero okkolera abantu maye akate mu social media buli bw'oyogerako hafi gundi ye yambuka kati n'abantu katalina kyafiirwa kuba yayimbidde obutebe yebyo kakati naye abantu b'e Canada tunaabatya obubi obubajjudde omuko w'okukyalo kuno agamba ki ani mwina bameka